When you are dealing with this man, you are dealing with a dangerous man. Leave. That's a man of God. This is a man of God. This is a man of God. Don't deal with them as you are dealing with worldly people. When you touch them, you are touching the anointed. It's a covenant I have from God. If you touch me, you finish. If you have nothing good to say, shut your mouth. You have the anointing that no one shall touch you and go free. In Jesus' name, amen. You see the oil? Are you watching? Watch it. See this oil? When you attack me, because I'm anointed, you slap the oil first before you slap me. Yes. You slap the oil before you slap me. Yeah. So you strike the anointing. Yes. What offends you or what you don't like, just move away. Excuse yourself. Say, I pray, have me excuse. When you strike it, you strike the anointing first. That's why I said, touch not my anointing. That's why David said, even though you are demon possessed and you are sleeping with a witch, I will not touch you. I will not lift my hand against you. Yeah. That's why I try all my life. I don't want to strike anointing or an anointed person. Strike it. You have only struck the Holy Spirit. You are dead. You are dead. You are living dead. This is probably the biggest test for everybody. How you treat a man of God. Not to his face. Rarely will you say something to my face that is not good. Let's be serious. It's what you say behind my back. That's what brings the curse on your life. Yes. Tiniza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu wamu n'okusiima gwena twala eddaala ery'okubeera nga weekanya ensonga ez'enjawulo. Tusiima Mukama Katonda waffe olw'okuba nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Ekyo kikulu nnyo nnyini ddala kubanga buli lunaku olukeera waliwo bangi abava mu bulamu obw'ensi eno ate abangi ku bo bava mu bulamu obw'ensi eno nga tebamanyidde ddala Yesu Kristo, ekitegeeza nti ate ebibalindiridde mu maaso nabyo si byangu. So gwe yena agamba nti walokoka, olina ensonga ey'okuba nga weebaza Katonda, olina ensonga ey'okuba nti omusiima, kuba tulina mulimu gwonna gw'omukolera, tulina kyonna ky'omuyamba nti ye abeerawo ku lulwo, gwe abeerawo ku lulwe. Naye bw'aba akuganyiza okuba ng'okyali mulamu, ekyo kya kitiibwa. Ensonga lwaki tugwanidde okumwebaza, kuyimba amatendo, wamu ate era n'okuba nga tukola tutya tumusinza. So nnaku olwo njagala okwogera ku kintu ekirabikira mu kanisa, si kaakati naye ebbanga lyonna bukye ekkanisa yatandika, era ekintu ekyo kikwata ku kye tuyita ku nsonga ey'oyo eyafukibwako amafuta. Eyafukibwako amafuta yani? Ki Bayibuli kyetegeeza bw'egamba nti touch not my anointed, tokoma kw'oyo eyafukibwako amafuta. Lunaku olwaleero abantu bangi beeyambisiza embeera eyo eya touch not my anointed oba tokoma kw'oyo eyafukibwako amafuta okubeera nga beekweka n'ogendera ddala mu maaso okukola ebintu eby'amazambi nga bagamba nti nze nafukibwako amafuta. Ssebo ne nnyabo ampuliriza, engeri entuufu ey'okukwatamu ebintu kwe kubeera nga twebuuza ku Bayibuli oba ne tutunuulya kye tuyita ensomesa y'ebyawandiikibwa. So singa obeera wekkaanyiza ensomesa y'ebyawandiikibwa, Bayibuli nnambulukufu nnyo ekimala nti entandikwa ya buli kintu kyonna tulina gizimbira ku ebyo ebituwandiikiddwa. Jjukira bulungi entandikwa gye njagala okubeera nga nkuwa eyinza otuyambako okubanga ebintu bino tubikwatira ddala bulungi. Njagala neeyambise Matayo essuula ey'17. Bw'otunulira Matayo essuula ey'17 erina ebintu byetulaga. Nnaku lumu Mukama waffe akwata Peetero, Yakobo wamu ne Yokaana abatwala ku kifo oba ku lusozi olw'okukyusibwa. Bayibuli etulaga bw'oba otunuulidde olunyiriri olw'okubiri. And he was transfigured before them, era n'akyusibwa mu masekkati gaabwe. And his face did shine as the sun, era
endabika ye n'ebanga omusana. Kyekyo ekitiibwa kye twogerako nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja ku nsi kuno teyafiirwa bwa Katonda bwe, wabula ekintu kyokka Bayibuli kyetatulaga teyatambulira mu kitiibwa kye, ekitiibwa kye kyakwekebwa mu mubiri gwe. Naye wano ku lusozi Bayibuli etulaga nti ekitiibwa kye kyalabisibwa mu maaso oba mu masekkati g'abatume abo abasatu. Egenda maaso netulaga and his remnant was white as light, era engoye ze ne zaakaayakana ng'ekitangaala olwokusatu. Bible egenda maaso negamba and behold there appeared unto them Moses and Elijah. Nti mu masekkati gaabwe olw'okubeera nga Mukama waffe yali agenda maaso n'okuba nga ayakaayakana mu maaso gaabwe, nti mbagirawo awo ne wabeerawo okulabisibwa okwa Musa wamu ate era n'oyo ayitibwa Eriya. Kati bino bikulu nnyo bya kubeera nga tutegeera eri ebyo bye tugenda okuba nga tuzimba ku ssomo lino, nti tumanyi bulungi Musa akiikirira endagaano enkadde wamu n'amateeka agaaweebwa, ate era Eriya n'abeera nga akiikirira bannabbi bonna. Kati bw'otunula olunyiriri olwokuna Bayibuli egamba then answered Peter and said unto Jesus, ti Peetero n'ayanukula Mukama waffe ng'amugamba, Lord, it is good for us to be here. Mukama waffe nga kirungi ffe okubeera wano. If you will, let us make here 3 tabernacles. Nti bw'oba osiimye oba ng'oyagadde tukole weema za mirundi 3 wano. Emu nga yiyo, emu nga ya Musa, emu nga ya Eriya. Olwokutaano. While he was yet speaking, bwe yali akyayogera, behold a bright cloud overshadowed them. Bwe yali akyayogera ekitangaala ekyakaayakana ennyo ne kijja ne kibeera nga kigenda mu maaso n'okubeera nga kijjula ekifo we baali. And behold a voice out of the cloud. Oluvannyuma n'eddoboozi ne liva mu kire, which said, eryagamba nti, This is my beloved son in whom I am well pleased, hear him. Kyono ye mwana wange omwagalwa mwensanyukira mumuwulirize. Kati ssebo ne nnyabo ampuliriza nga sinabagenda mu bintu bingi nnyo bye njagala okuba nga nyweza wansi w'omutwe guno gwe tuyita nti eyafukibwako amafuta Yani. Kikulu nnyo gwe nange okuba nga tutegeera nti Mukama Katonda waffe atulagira ddala bulungi nti okwogera kwe okwogera kwe eri abantu bonna si kulala kuli mu Kristo Yesu. Nti omutume Peetero ayagala okwata Musa amwenkanyenkanye ne Mukama waffe era akwate Eriya amwenkanyenkanye ne Mukama waffe, ekyo tekyamukirizibwa kubeera ng'akola. Kyova olaba amugamba nti ono ye mwana wange mwensanyukira mumuwulirize. Ffenna tumanyi bulungi era abatutte eddaala ne tubeera nga twekkaanya ebyawandiikibwa nti Yokaana emu egamba nti lubereberye waliwo kigambo n'aba wali Katonda era kigambo nga ye Katonda. Ekigambo kya Katonda eri ekkanisa si kirala wabula ye Yesu Kristo. Ebigambo bya Kristo tetubisanga wabweru wa Bayibuli, ebigambo bya Kristo tubisanga mu Bayibuli. Yensonga lwaki Yokaana 8:3-32 Kristo bwe yali ayogera eri Abayudaaya abo abaali bamukkiriza yabagamba nti singa munyiikira mu kigambo kyange olwo munaabeera abayigirizwa bange abannamaddala era munaamanya amazima era n'amazima ganabafuula ab'eddembe. Bw'otunuulira Bebulaniya essuula esookera ddala n'otunuulira olunyiriri olusooka eraga nti God who at sundry times and in diverse manners spoke in time past unto the fathers by the prophets, nti Katonda mu biro eby'oluvannyuma eyayogera eri bataata nga yeeyambisa bannabbi. Olwokubiri lugenda maaso ne lugamba he has in these last days spoken to us by his son, nti kaakano mu biro bino eby'oluvannyuma era ayogedde, wabula ayogedde atya gye tuli? Ayogedde gye tuli okuyita mu mwana we oyo gwe yalonda okubeera nga ye musika ow'ebintu byonna ebyaki eby'ensi eno. Bayibuli eraga nti okwogera kwa Katonda okusembayo ye Yesu Kristo. Ebigambo bya Kristo tetubisanga walala, tubisanga mu ebyo ebyakola bitya ebyawandiikibwa ssebo n'ennyabo abagenda maaso n'okubanga mukola mutya nga muwuliriza. Ensonga eno gyongerayo
yeno wamanga nti abatume oluvannyuma nnyo okubeera nga bazze ne baweebwa omulimu mu butongole Yesu Kristo nga amaze okufa n'azuukira n'abatuma oluvannyuma lw'Omwoyo Mutukuvu okubeera nga amaze okubakkako. Tulaba oluvannyuma lw'emyaka emitono nnyo omutume Pawulo ng'ayogera mu Bakolinso essuula ey'okuna olw'omukaaga ng'agamba Abakolinso nti kyali si kirungi eri bo okubanga bagulumiza omuntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Pawulo tayawukana na nsomesa gye tulaba mu Timoseewo ekyokubiri essuula eyokusatu olunyiriri lw'16. Mwene yennyini ng'akozesebwa Omwoyo Mutukuvu awandiika ng'agamba nti ebyawandiikibwa byonna biweereddwa olw'okuluŋŋamizibwa kwa Katonda era bya mugaso nnyo eri ensomesa, eri okunenya, okutereeza, okulagira ne mu butuukirivu. Nti atulaga bwe kibeera nga twogera ku nsonga ey'amafuta, ebyawandiikibwa biriko amafuta biruŋŋamiziddwa Katonda mwene. Kati wano mba nnyingidde ddala ne mu ssomo eryo ng'ate sinaba kuba nga ntandika nti ekiruŋŋamiziddwa kaakati mu masekkati gaffe si bantu ebyawandiikibwa biruŋŋamiziddwa Katonda. Nti gwe nange kye twagala okutegeera okuva eri Katonda kituweereddwa okuyitamu ebyo ebiruŋŋamiziddwa nga bye byawandiikibwa. Abatamanyi kino beeteeka mu kifo kya Bayibuli ne beefuula okubeera nga be baluŋŋamizibwa buli kiseera Katonda baali okuluŋŋamya okubeera nga boogera eri ekkanisa. Kyova olaba beeyita abaafukibwako amafuta. Okuwulira kwaffe eri ebyo Katonda byayogera eri ekkanisa kwe kubeera nga tusalawo ne tugenda mu ebyo ebituwandiikiddwa. Simanyi nsobola kunyweza ntya, naye if you want anything that will profit in the area of doctrine, bw'oba oyagala ekintu ekinaakugasa mu kifo oba mu area ey'ensomesa oba ey'enjigiriza bye byawandiikibwa. Bw'oba oyagala ekintu ekinaakugasa okubeera nga onenyezebwa olagibwa nti ekyo kyokola kikyamu byawandiikibwa. Bw'oba oyagala ekintu ekinaakugasa okubeera ng'otegeera ensobi gy'olimu bye byawandiikibwa. Bw'oba oyagala ekintu ekinaakugasa mu kubeera ng'otambulya oba nga otambulya mu mbeera ey'obutuukirivu bye byawandiikibwa. Teriyo kintu kirala kyonna. Kyova olaba nti omuwandiisi era ng'era mutume naye agenda amaaso n'okunyweza. Peetero bw'ati bwe yayogera. Awandiika mu Peetero ekyokubiri essuula esookera ddala olunyiriri lw'19 ng'agamba nti we have also a more sure word of prophecy, nti tuyina ekigambo eky'enkizo nnyo ate nga kya bunabbi. Obunabbi eri ekkanisa kaakano nga tuweereddwa Bayibuli nga nzijuvu bulungi bye byawandiikibwa endagaano empya n'endagaano enkadde. Teriyo bunabbi bulala bwonna wabula ebyo ebituweereddwa mu byawandiikibwa. Ate obunabbi bw'ebyawandiikibwa tebulimba, ensonga lwaki ey'oluzungu ekiyita a sure word. Egenda amaaso n'egamba where unto you do well, okuyitamu ebyo munaakola bulungi, that you take heed, mufeeyo. Bayibuli tetugamba kufaayo eri abo abeerogosa nga bagamba nti be baafukibwako amafuta nti Katonda bawadde obubaka obupya eri ekkanisa. Bayibuli etugamba okufaayo eri ebyo ebyogerwa okuyita okuva mu byawandiikibwa. As unto a light that shineth in darkness, ng'ekitangaala ekyaka mu kizikiza, until the day dawn, mpaka olunaku nga luzibye, and the day star arise, ne mu kukya okw'olunaku mu mitima gyammwe. Olwabiri, knowing this first, nga mumanyira ddala nti that no prophecy of scripture, tewaliwo bunabbi bwonna obw'ebyawandiikibwa, is of any private interpretation, nti tewaliwo bunabbi bwonna obw'ebyawandiikibwa nga bwatuweebwa mu Bayibuli nga bwajja lwa ndowooza ya muntu oba ekirowoozo kya muntu. Lwaki? Bayibuli etulaga olwabiri mu olumu, for the prophecy came not in the old time by the will of man, nti teri bunabbi, teri kyawandiikibwa nga kyawandiikibwa lwa kirowoozo kya muntu, oba okusinziira ku ngeri omuntu gy'ali yeewuliramu, oba okusinziira ku ngeri omuntu gy'ali alowoozaamu, oba okusinziira ku oyo kyali asazeewo okuba era ng'akola ki? Ng'akola. Wabula egenda maaso n'etulaga but holy men of God, nti abaami bano abatukuvu aba Katonda spoke as they were moved by the Holy Spirit,
nti okulungamizibwa kwali kwekyo ekyali kibaweereddwa. Oluganda olusi lugenda ne lukola ki ne lufuuka nalwo Oluganda, naye ngezaako okukakasa nti nkyogera mu mbeera gy'osobola okubeera ng'okitegeereramu nti okulungamizibwa kuli kwekyo ekyaweebwa abatume okubeera nga bawandiika. Kye kigambo ekikulu wano. Lwaki Peetero alungamizibwa ayambibwako okwogera bino by'ayogera? Nti kino kyakusirisa bassekigwanyizi bonna kaakano abagamba nti baweereddwayo ekipya, nti bo balina simanyi Omwoyo Omutukuvu asukkuluma ekyo kyonna kyonna ekyaweebwa abalala abaweereddwa, nti bo bwe baboogera n'ebyawandiikibwa bisirike. Bayibuli etulaga nti baawandiika okusinziira ku ekyo ku kulungamizibwa okwali kugenze mu maaso n'okuba nga kukola kutya kubaweebwa. Bwebo obukulu bwaki bw'ensonga. So awo yentandikwa entuufu gye tusobola okubeera nga tutunuulya. Bwe tuba tutunuulidde essuula eyokusatu olunyiriro lwokubiri, Peetero awandiika ng'agamba that you be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Mufeeyo mmwe eri ebyo ebyabagambibwa bannabbi ba Katonda n'ebiragiro ebyabo abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Tatugamba kufaayo mu ngeri ey'okunoonya obubaka obujja okuva eri omuntu yenna omulala, wabula atugamba kufaayo eri ebyo ebiwandiikiddwa. Tufeeyo eri ebyo ebyaweebwa abatume wamu ne bannabbi. Efeso 2:2 etulaga nti Mukama waffe yalonda abatume ne bannabbi okubeera nga abakozesa okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa. Era bwe baamala okuweebwa omulimu ogwo, Bayibuli etulaga bulungi nti ebyo byonna byonna ebyabaweebwa bye tulina kaakati ng'ebyawandiikibwa eby'endagaano empya wamu ate era n'endagaano ki enkadde. Tufaayo ku ebyo ebyawandiikibwa. Bwe gaba amafuta ng'omuntu ganoonya, amafuta agakukakasa nti Katonda ayogedde naawe, amafuta ago tegali walala, gali mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kiriko amafuta kaakati aga thus says the Lord, nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Amafuta aga thus says the Lord tegali ku muntu yenna kaakati ku nsi atambula ng'agamba nti bw'ati Mukama bw'agamba nti alina ekigambo ekipya kyampadde. Thus says the Lord oba bw'ati bw'ayogera Mukama, obwo obusobozi buli mu kigambo kya Katonda. Kye kyokka kye tusobola okuyimirako nga tugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama mu mbeera eno oba embeera eri nga tweyambisa ekyawandiikibwa kino oba kiri. Genda maaso n'egamba ng'etutereeza nti tulina kufaayo ku ebyo ebyatuweebwa. Y'ensonga y'emu lwaki omuwandiisi w'ekitabo ekya Yuda awandiika mu Yuda olwokusatu ng'agamba nti abooluganda nabawandiikira mu bwegendereza obw'enjawulo mbawandiikidde mmwe abagabana naffe mu bulokozi, nti nga bwe kyali ekikulu okubawandiikira okubazzaamu amaanyi mulyoke mulwanirire okwo okukkiriza okwaweebwa eri abatukuvu. Okukkiriza kwaffe, ensomesa y'ekkanisa yaweebwa omulundi gumu okuyita mu bannabbi wamu n'abatume. Kati kyonna kye twetaaga okuba nga tutegeera kiri mu byawandiikibwa. Bino byonna byatuweebwa kubanga waliwo abantu ab'enjawulo mu mirembe egy'enjawulo abagenze mu maaso n'okweyitiriza waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa nga batulaga nti balina ebipya bye bafuna nga bisukkuluma ku ebyo ebyatuwandiikibwa. Kyova olaba luno olulimi lwa tokomako eyafukibwako amafuta lulimi lwa bulijjo, ng'era ababasinga olukozesa banyazi, babbi, batyobola obulamu bw'abantu ate bayisaamu amaaso ekigambo kya Katonda. Tebagondera kigambo kya Katonda, tebatya Katonda, tebatya kanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo, beeyambisa bweyambisa kigambo ekyo kigamba tokomako eyafukibwako amafuta. Biki bye balina nga byanjawulo nnyo nga bisukkuluma abaweereza, nga bisukkuluma abakristaayo abalala? Kubanga tebalina kigambo kipya kye bafuna, tebalina bubaka bwonna bye bafuna nga bupya, byonna buli muntu byagwanidde okumanya biri mu byawandiikibwa. Naye bo leero bagenda mu maaso nga beetyebyatyebya nga balaga nti bo banjawulo nnyo, nga bulokozi bo bali mu bulokozi obusooka, waliwo obulokozi obwokubiri, waliwo obulokozi obwokusatu. Bo balina kutwalibwa ng'ebyana, balina okutwalibwa ng'abantu ab'enjawulo ennyo nnyo nnyini ddala. Ssebo ne nnyabo awuliriza, eyo embeera eyo eri mu kkanisa
gye nsinziirako kubanga njagala okulaga nti yes, Katonda atadde abakulembeze mu kkanisa, naye abakulembeze Katonda batadde mu kkanisa tebalina kubeera nga beeyitiriza okusukkuluma ku ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa, kubanga omuntu yenna agamba nti mulokole yalokolebwa mu ngeri y'emu, omusumba gy'alokolebwamu yalokolebwa mu ngeri y'emu, omubuulizi w'enjiri gy'alokolebwamu yalokolebwa mu ngeri y'emu, omusomesa gy'alokolebwamu. Teri muntu yenna alina kubeera nga ate atandika okulinnyirira banneebe nga ye yeefuula ng'ow'enjawulo ennyo. Tugwanidde okugondera abakulembeze baffe, tetulina kubeera nga tubamalako mirembe. Bibulani essula y'e13 nnyo olw'omusanvu n'olunyiriri olw'e17 zonna zinyweza. Essula y'e13 olw'omusanvu n'olw'e17 zonna zinyweza. Gattako Abasonika ekisooka 5:12 egamba nti mufeeyo nnyo eri abo abali mu masekkati gammwe. Naye tetugamba kubeera nga ate tutandika kubeera nga tubala mu kifaananyi ekyo Bayibuli kyetakola ki? Kyetabannyonnyolamu. Soma Basonika ekisooka, soma Bafiripi essula ey'okuna, olabe ebintu omutume Pawulo by'ayitamu. Bakolinso ekyokubiri 11, otunule obulamu bw'abatume ne bye baayitamu. Olwoba baali bagenda mu maaso n'okubeera nga beeyisanga abaweereza, abantu abeeyita abaweereza olunaku olwaleero. Bano bassekigwanyizi tebalina kigendera kituufu kigasa mu bubiri gwa Kristo, wabula okubeera nga beenoonyeza agatiibwa. Bayibuli etugamba kulwanirira ekyo ekyatuweebwa omulundi ogumu. Kyekintu kyekimu ekiddibwamu mu Yuda 1:17 ng'etugamba nti beloved, remember you the words which were spoken before. Mujjukire ebigambo ebyayogebwa omulundi guli eri abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Bye tulina okumanya abatume baabiwandiika dda. Omulimo gwange ng'omusumba, ng'omusomesa, si kuwa kipya. Kulaga ebyo ebyawandiikibwa edda byolina mu Bayibuli yo, ate mu bwetowaze nga seegulumiza, nga seefuula okuba nti nze ndi wanjawulo nnyo, kubanga n'ekifo nange ekyendimu nteekeddwamu buteekebwi, ndinga nga prefect mu ssomero, naye nange ntuula ebibuuzo ng'abayizi abalala. Ebyo bikulu nnyo byakubeera nga tukola tutya? Nga tutegeera. Kati bw'otunuulira endagaano yaffe empya enyweza mu bifo eby'enjawulo ennyo ng'etulaga, kubanga tuli ku nsonga egamba ani eyafukibwako amafuta. Endagaano yaffe empya eraga bw'eti, bw'oba otunulidde Bakolinso ekyokubiri essula esooka olunyiriri olwabiri, etulaga bw'eti, for all the promises of God in him are yes and amen. Nti ebisuubizo bya Katonda byonna mu Kristo Yesu biri weewaawo era amiina, unto the glory of God by us, eri ekitiibwa kya Katonda ku lwaffe. Olwabirimu. Now he which establishes us, oyo atunywezeza with you in Christ, mu Kristo Yesu, has anointed us is God. Bayibuli eraga nti anywezeza abatume yoyo y'omu agenze maaso n'okubeera nga naffe atuteekako amaki? Amafuta. Kye tuyita okuteekako amafuta kye kino ssebo oba nnyabo, omuntu okubeera nga ayawulibwa. Y'ensonga lwaki Peetero 1:15-16 mubeere batukuvu kubanga Katonda wammwe mutukuvu. Omuntu okusibwako amafuta, omuntu oyo abeera ayawuliddwa, abeera takyalinganga abantu abalala. Ffe ffenna mu Adamu twali tetuyawuliddwa, ffe ffenna twali kyekimu. Naye ekyenjawulo kye kino, Bakolinso 2:5-17, omuntu yenna singa aba ali mu Kristo olwo aba afuuse ekitonde ekijja, ebikadde byonna nga bigenze, olaba ebintu byonna olwo nga bifuuse bijja. Gwe eyali yazaalibwa ng'oli mwonoonyi, kaakano ofuuse weema ey'Omwoyo Omutukuvu. Bakolinso 3:16, Bakolinso 6:19, Bakolinso 2:6, zonna zinyweza nti kaakano twafuuka dda weema ya Katonda, ng'ogasseko ne Peetero ekisooka essula ey'okubiri olw'okutaano paka olw'omunaana, nti kaakano tuli weema za Katonda. Ekikuleetera gwe nange okubeera nga tubeera weema eza Katonda kwe kubeera nga kaakano nti ffe abatayina mwoyo wa Katonda kaakano tulina omwoyo wa Katonda. Y'ensonga lwaki bw'oba osomye Bayibuli ejja kulaga bulungi mu bbaluwa ey'Abaluumi essula ey'omunaana olunyiriri lw'omwenda luga, but you are not in the flesh, temuli mu mubiri, but in the spirit, naye mu mwoyo.
if so be that the Spirit of God dwell in you. Bwe kiba nti omwoyo wa Katonda ali mu mmwe. Now if any man have not the Spirit, omuntu ena singa batenda mwoyo wa Kristo, oyo si wuwe. Kiki ekitufuula okuba nti twafukibwako amafuta mu ndagaano empya? Kwe kubeera nga tulina omwoyo wa Katonda. Ffe ffenna twawuliddwa, Bayibuli etuyita abatukuvu. Bw'oba osomye ekitabo eky'Abakolinso essuula esooka ddala onyolero esooka, Pawulo awandika nga gamba Paul called by the will of God. Pawulo ng'ayitiddwa olw'okwagala kwa Katonda okubeera omutume owa Kristo Yesu wamu n'owooluganda Sosthenes olw'okubeera gamba to the church of God, eri ekkanisa ya Katonda that is in Corinth, eyo eri mu Korinto, to those that are sanctified in Christ, eri abo abaatukuzibwa mu Kristo Yesu, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of the Lord. Abo abayitiddwa okubeera abatukuvu wamu n'abo bonna abali mu buli kifo eky'enjawulo abayita erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. So obukulu bw'ensonga bwe buno ssebo n'ennya abawuliriza nti omuntu eyafukibwako amafuta ye muntu alina omwoyo wa Katonda. Mu ndagaano enkadde omwoyo wa Katonda yafukibwanga ku bantu bamu na bamu. Abamu ku bo mwe mwali abantu abayitibwa bakabaka, abookubiri bannabbi, abookusatu be bantu abali bamanyikiddwa nga bakabona, abookuna abalamuzi. Nti teyagendanga ku buli muntu, teyafukibwanga ku buli muntu, naye abalamuzi, bakabona, bannabbi, teekako abantu abayitiddwa bakabaka. Endagaano empya ya njawulo. Lwaki? Bayibuli etulaga bulungi mu Yokaana 1:17 nti amateeka gaweebwa ku bwa Musa, naye ekisa n'amazima bize ku lwa Kristo Yesu. Kubanga bw'oba otunuulidde Matayo essuula ey'okutaano enywereza ddala bulungi mu lunyiriri olw'17 mpaka olw'18 nti Kristo yagamba sizze kubeera nga ndibya mateeka wamu ne bannabbi, ne nzize gatuukiriza. Bwe yamala okutuukiza amateeka na buli kintu kyonna ekyali kyamuwandiikibwako nga Zabbuli eyaana bwerambika, n'agamba nti kiwedde. Tulaba mu Bikolwa by'Abatume essuula esooka olunyiriri olw'8 Omwoyo Omutukuvu asuubizibwa okufukibwa ku Bakristaayo bonna. Ekitegeeza nti abantu baali bayitibwa abafukibwangako amafuta abaali abatono mu ndagaano enkadde, kaakati ekkanisa ng'emaze okuba nga ezaalibwa, buli muntu ali mu kkanisa ya Kristo Yesu yafukibwako amafuta kubanga alina omwoyo wa Katonda. Ensonga lwaki Balumi 8:16 egamba nti omwoyo wa Katonda wamu n'omwoyo waffe ajulira nti tuli baana ba Katonda. Ensonga lwaki Yokaana ekisooka 4 etugamba nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi, si mulala, ye mwoyo wa Katonda. Bino byonna bye bintu bye tusanga mu ndagaano yaffe eno empyaka. Singa oba otunuulidde Yokaana ekisooka 2:2 egamba but you have an unction from the Holy One and you know all things, nti mmwe muyina amafuta agali mu mmwe, muyina amafuta agali mu mmwe ng'era gava kwoyo omutukuvu si mulala Yesu Kristo, era mumanyi ebintu byonna. Amafuta agali ku Bakristaayo tegava eri Sitaani. Omwoyo ali kuffe ye mwoyo wa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekibuuzo kiri nti bano leero abagamba nti baafukibwako amafuta, ki kye baafuna Abakristaayo abalala kye bataafuna? Yokaana ekisooka 2:7 egenda maaso n'egamba but the anointing which you have received, tetugenda na kufuna bufunyi. Egamba nti naye amafuta agali ku mmwe, omwoyo ali ku mmwe gwe mwafuna abeera mu mmwe, and you need not any man to teach you, era temwetaaga na muntu yenna ekyo kubeera nga kola akibagamba. Ogamba otya nti walokoka n'ogamba nti tolina mwoyo wa Katonda? Kubanga tuzaalibwa mwoyo wa Katonda. Kankujjukize Yokaana ekisooka essuula yaki eyokusatu bwe tuba tunywezeza n'olwokumeka n'olwokutaano. Jesus answered, truly truly I say unto you, mazima ddala nkugamba gwe, unless one is born of the water and the spirit, okuggyako omuntu ng'azaaliddwa amazzi wamu n'omwoyo, he cannot enter the kingdom of God. Omuntu tasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Olw'omukaaga, that which is born of the flesh is flesh, ekizaalibwa omubiri kiba kya mubiri, and that which is born of the spirit is spirit. Ekitegeeza obulokozi bwaffe kye tuyita spiritual regeneration kibeera olw'omwoyo wa Katonda. Kye tuyita okulokoloka obulokozi bwaffe okubanga tuzaaliddwa okubeera nga tuli baana ba Katonda, omwoyo omutukuvu yatuzaala.
ffe okufuuka abaana abaani abakatonda. Kati ozaalibwa otya omwoyo omutukuvu ate n'ogamba nti toyina mwoyo mutukuvu? Kyova olaba abantu leero bano abatambuza eno anthem, luno oluyimba tokomako eyafukibwako amafuta, abantu beboogereramu ebyo abamu ndowooza n'okugamba nti tebalokokanga. Ekyokubiri osobola okugamba abantu bano tebayigiriziddwa, tebamanyidde ddala bayibuli zazinga ezabagibwako ne zitwalibwa. Kati nga bo baali awo nabo balyanga abali mu kanisa ey'Abalooma nga papa yalina okubeera nga ababuulira ekyokukola. Bayibuli etugamba mutabaganya wakati w'abantu ne Katonda si mulala ye Kristo Yesu. Tetulinayo muntu yena kabe musumbawo kabe musomesawo si ye mutabaganya wakati wo ne Katonda. Gwe kennyini weegendera ng'oyita mu linnya era Kristo Yesu. Naye mu kuba nti ekkanisa tesomeseddwa nti omutabaganya wakati wa Katonda n'abantu ye Kristo Yesu, y'ensonga lwaki ekintu kino kizimbiddwa nnyo ekya tokomako eyafukibwako amafuta. Kubanga omuntu ono bamusoosowaza ne bamufuula okuba nti ye wankizo nnyo, nti waliwo byawulira bo bye batawulira, waliwo byafuna bo bye batafuna, nti waliwo omuyiko gw'amaanyi ogwatula ku bulamu bwe bo gwe batayina. Ebyo Bayibuli si byekola ki? Si byetusomesa. Bayibuli era etulaga mu Yokaana ekisooka 4:13 nti tumanya tutya nti tuli ba Katonda bwe tuti kubanga Mukama atuwadde omwoyo we. Bayibuli yamwera enyweza mu Befeso 1:13 ng'egamba nti bwe twawulira enjiri ey'obulokozi bwaffe ne tuteekebwako akabonero ne tuteekebwako envumbo, era envumbo eyo yatuteekebwako olw'omwoyo omutukuvu. Ekitegeeza ti omwoyo omutukuvu atuulira ddala mwani mu ffe. Bayibuli emu yenyweza mu Bakolinso ekisooka 12:13 ng'egamba nti omwoyo wa Katonda mwene yatubatiza nga tuteeka mu mubiri gwa Kristo Yesu. So tubatizibwa omwoyo wa Katonda okuteekebwa mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. So ogamba otya nti oli mu mubiri gwa Kristo ng'ate tolina mwoyo wa Katonda? Kubanga omwoyo wa Katonda ye yali afuula omuntu okubeera nga afukiddwako amafuta, ng'omuntu oyo ayawuliddwa Katonda. Y'ensomesa ya Bayibuli era bye tulaba. Kati olunaku olwaleero ebyo nga tumaze obitegeera nti eyafukibwako amafuta si mulala wabula yeggwe nange abakkiriza nti Kristo Yesu yafa ku lw'ebibi byaffe n'aziikibwa ate oluvannyuma nnyo n'azuukira ku lunaku olwokusatu okusinziira ku byawandiikwa nga Bakolinso ekisooka 15 olwokusatu n'olwokuna nga bwe lunyweza. Bwe kityo bwe kiri ffe abakkiriza ebyo abeenenya ebibi byaffe, ffe abaafukibwako amafuta, oba oli musumba oba toli musumba, oba oli musomesa oba toli musomesa, oba oli mubulizi wa njiri oba toli, ffe abaafukibwako amafuta abeenenya ebibi byaffe ne tukkiriza Kristo Yesu kubanga ye mulokozi waffe. Ate teri n'omu ku ffe alina omwoyo omutukuvu ow'amaanyi ennyo okusinga ku wa munneewe. Nedda, tulina omwoyo omutukuvu omu. Katonda ffe takyuka. Malaki 3:6 enyweza bulungi. Bebbulaniya 13:8 gamba nti omujjo leero n'emirembe gyonna. Takyuka. Kati awo nga tumaze okuba nga tutegeera ebyo, tuyingira mu kabbinkano ak'endagaano enkadde n'ebirooka akati. Njagala obikula wamu nange. Ekigambo kino ekya tokomako eyafukibwako amafuta kyali kyogera ku baani? Bw'oba osoma ekitabo eky'ebyomirembe essuula ey'e16 yegy'okuba ng'etuyambako okubeera nga tusirisa ekintu kino. Eky'ebyomirembe essuula ey'e16 olunyi lw'e14 bwe lutandika nga lutusomesa. In fact kantandike n'olw'e14 ku lw'obudde. Egamba He is the Lord, nti ye Mukama Katonda. Bano baani? Bano olw'okubeera nga gundi eyitibwa sanduku y'endagaano yali emaze okubeera nga eteekebwa mu kifo kyayo kyalina okubeeramu. Dawudi n'abantu ab'enjalo bagenda mu maaso n'okuba nga bawaayo okwebaza eri Katonda. Agamba He is the Lord our God, nti ye Mukama Katonda waffe. His judgments are in all the earth. Okulamula kwe kujjudde ensi yonna. Olw'e16. Remember his covenant forever. Mujjukire endagaano ye emirembe gyonna. The word that he commanded, n'ekigambo ky'ayogera. For 1,000 generation, olw'emyaka 16. The covenant that he made with Abraham, olw'endagaano gy'akola ne Ibrahim. His son promised to Isaac, okulayira kwe eri Isaaka 17, which he confirmed as a statute to Jacob, ekyo kyanyweza ng'ekiragiro eri Yakobo, as an everlasting covenant to Israel. Kansubira ogoberya eri Isirayiri olw'e18, saying to you, ng'abagamba nti to you will I give the land of Canaan, eri mmwe n'abawa ettaka erya Kanaani as your portion for an inheritance, nti nga obusika bwammwe. olw'e19, when you are few
in number bagwera ku Bayudaaya bwe mwali muli batono mu number of little account and sojourners in it nga muli batambuze muyo. Olwabiri, wandering from nation to nation nga mutambula nga muva ku mawanga nga mudda mawanga, from one kingdom to another people nga muva mu bwakabaka omu nga mudda eri abantu abalala. Olwabiri mu olumu, he allowed no one to oppress them. Talina n'omu gwe yaganya okubeera nga Bannaisirayiri banyigirizibwa. He rebuked kings on their account. Ulira bino amanga. Olw'ekumi lwe lugenda okuyamba kye twogerako kwabo aboogerwako ng'Abaffukirwako amafuta. Lulaga which he confirmed as a statute to Jacob. Kye yanyweza ng'ekiragiro eri Yakobo as an everlasting covenant to Israel. Ng'endagaano ey'emirembe n'emirembe eri Bannaisirayiri bonna eri Isirayiri ng'eggwanga. Kyova olaba agambye nti agenda maaso n'okubeera ng'anenya bakabaka ku lwa Isirayiri. Olwabirimu ebbiri nga bagamba nti saying, touch not my anointed ones. Temukomanga kwabo Katonda be yafukako amafuta. Do my prophets no harm. Era banabbi bange temubakola bubi bonna. Temukoma kwabo abaafukibwako amafuta tebakyogera eri kanisa ey'endagaano empya, bakyogera eri abakulembeze Abayisirayiri, bakyogera eri abo Bannayisirayiri. Kati oli afuutuse eri wa mu biro bino wa ndagaano eno yeefudde Omunnayisirayiri alowooza nti Katonda bayogera nabo tabamanyi. Kyova olaba olwabiri mwese lugamba, sing to the Lord all the earth, tell of his salvation. Mwogere ku bulokozi bwe lunaku, declare his glory among the nations and his marvelous works among all the people. Ekyayogerwa eri Isirayiri kakati abataagala kubeera nga babeera abayizi ab'ekigambo kya Katonda basobola okubeera nga bakyawuzaamu bulungi, baakola ki? Baakiwamba dda. Olulimi lwenkozesa lukambwe nnyo, ndukozesa kigenderere oba kagenderere, kubanga tuli mu biro eby'abantu okuwamba ebyo ebitaabaweebwa. Mbeera ya kiyeekera kaakati gye tulaba. Agambye touch not my anointed ones and do my prophets no harm. Boogera eri ani? Ekigambo ekiyitibwa anointed kye kigambo kye kimu ekyaliyo eky'Olubebulaniya kye tuyita Mashiach. Ekitegeeza kabaka owa Isirayiri, ekitegeeza ssaabakabona, ekitegeeza abo abaatandika eggwanga erya Isirayiri, bakabaka abaki? Ab'enjalo nga bwe nakulaze mu ntandikwa. So mu ndagaano emu kye kitegeeza eyafukibwako amaki? Amafuta. Kati ebirala ebikulu nnyo eby'okutegeera wano, ekigambo kino kye kimu kirabikira mu Zabbuli ey'ekikumi-mu-etaano, Zabbuli ey'ekikumi-mu-etaano olunyiriri olw'ekumi-n'ettaano. Lugamba saying, touch not my anointed, do my prophets no harm. Abantu abatayina ndagaano ne Katonda be yagamba ekigambo ekyo nga bagamba nti temukomanga kwabo be nafukako amafuta, era bannabbi bange temubakola bubi bonna. Tukiraba era kyekintu kyekimu kirabikira mu Lubereberye essuula eya 2 olw'omusanvu bw'oba ogisome n'ogyekaanya. Lulaga, now therefore restore the man. Wano Abraham ali mu nnyumba ya Abimeleki. Abraham yeeganye nti Salaayi si mukyala we. Abantu abali mu bwakabaka bwa Abimeleki baagala okubeera nga beefuniraani Salaayi. Kaakati Mukama alabikira Abimeleki mu kirooto ng'amugamba nti oyo musajja gw'okutteko nabbi mulamba. Musajja ki? Nabbi mulamba. Fact kantandike n'olw'omukaaga okubeera nga kivaayo bulungi. Olw'omukaaga lugamba, and God said unto him in a dream, n'amugamba mu kirooto, yes, I know that you did this in the integrity of your heart. Kino wakikoze mu bwesimbu obw'omutima gwo. I also withheld you from sin. Nange kenyini ne sitakukkiriza kubanga oyonoona mu maaso gange. Therefore suffered I you not to touch her. Ne sitakukkiriza mukwatako. Olw'omusanvu. Now therefore restore the man his wife. Nti n'olw'ensonga eyo omusajja muddiza mukyala, for is a prophet. Bali ku Abraham bagamba nti Abraham nabbi muki? Mulamba. And he shall pray for you and you shall live. Kati ekyayogerwa eri Abraham, waliwo abeefuula ba Abraham b'ebiro bino nti nabo bannabbi, nti nabo mu context eno ya Abraham gye bamwogerako entuufu nnyo nti Katonda ali asobola omusobosa okusabira omusajja oli n'awona, nti nabo baweereddwa obwo buyinza bwe bumu, bwebo obutabangufu bwe tuli okulaba kaakano mu kanisa, ng'era bulabikira mu bantu baki? Bangi nnyo nnyini ddala. Ensonga enkulu eno
yagatiibwa kubanga mmaze okulaga ekintu kino kivaawa kyogerwa eri bannayisirayiri. Mu bannayisirayiri kyogerwa eri bakabaka, eri bannabbi, eri bakabona, eri abalamuzi. Beebo abaali bayitibwa nga abafukibwako amafuta. Bw'osoma Samwiri ekisooka ne Samwiri ekyokubiri era kirabikirayo Dawudi mu biro by'enjawulo mu kubeera nga yali Dawudi tannabakikkiriza bulungi nti Katonda yali yalekawo dda Sawulo ng'era ye amubalira ddala nga oyo eyafukibwako amafuta. Mu biro eby'enjawulo Dawudi afuna emikisa egyasobola okutta kabaka Sawulo naye n'agamba sijja kubeera nga nkoma kw'oyo eyafukibwako amafuta. Nga Dawudi alindira mukadde kali Katonda ke yateesa lwali muteeka mu kifo kyani kya Sawulo n'atayagala kwerwanirira okuyita mu maanyi ge. N'abantu n'omuvubuka eyasemba okufumita ekitala ekyajja Sawulo mu bulamu bw'ensi bwe yadduka ng'agenda eri Dawudi nga Dawudi amubuuza olutalo luwedde lutya, kabaka mulamu n'omwana we? Omusajja amugamba nti kabaka si mulamu n'omwana we kubanga nabadde mu mabbali awo kabaka ng'alwana n'obulamu ng'obulamu bwe bugenda n'ampita n'aŋŋamba jangu ommaliremu ekitala. Bw'amala okubyogera bw'atyo ng'amaze okuwaayo olugambo olulungi, Dawudi ng'amugamba kyakulobedde kitya? Wasobodde otya okubeera nga okwata ekitala n'okoma kw'oyo eyafukibwako amafuta? Tewabadde nakutya? Tewabadde na nsonyi okubeera nga okola ekyo ky'okola? Dawudi bw'atyo naye bwe yali alaba Sawulo ti yali afukibwako amafuta, era oluvannyuma nnyo ne bakwata omusajja oyo ne bamutta olw'okubeera nti yakoma kwani ku Sawulo. Ssebo n'ennyabo kyenjagala obeere ng'otegeera nti newankubadde Dawudi teyatta Sawulo mu biro eby'enjawulo, Dawudi yanenya Sawulo olw'ensobi n'obukyayi bw'alina gy'ali ng'ate yali talina kintu kyonna kyamukoze. Nti bwe tugamba tutokoma kwoyo eyafukibwako amafuta okusinza ku ndagaano enkadde, Bayibuli yali ebagaana kutta muntu oyo, yali ebagaana kulwanagana n'oyo omuntu, naye Bayibuli yali tebagaana kumunenya oba kumurebyukinga ng'akoze ensobi. Kati leero abeeyita tokoma kwoyo eyafukibwako amafuta, ekisooka beeyitiriza ne beefuula ekyo kye batali, ne bafuula Abakristaayo abalala okubeera nga tebalina amafuta ga Katonda, ne bafuula Abakristaayo abalala okubeera nga tebalina mwoyo wa Katonda. Ate ekirala batambulira mu mazambi mangi. Bw'ovaayo n'oyogera ku mazambi gaabwe nga batandika okuggyayo emboozi egamba nti tokoma kwoyo, naye kye tumanyidde ddala obulungi, Dawudi yasala ne ku lugoye lwa Sawulo. Ate ebiro eby'enjawulo yamugamba kabaka, onoonyeza ki okunzita? Kibi ki kyenkukoze? Mutawaana ki gwe nkukoze? Onoonya omuntu atalina kyakukoze, omuntu ali innocenti. Teyamutta, teyalwana naye, ne yamunenya. Abaleero abaweereza abakola ebintu nga bwe basanze tebaagala bagambako. Bw'omugambako n'omugamba nti ebyokola si bwa Katonda ng'agamba oyagala kukoma kwoyo eyafukibwako amafuta. Dawudi teyatya Sawulo, yamugamba onoonyeza bwereere kyokola nsobi, Katonda alamule wakati wange naawe, ani mutufu ani mukyamu. Era okulamula kwa Katonda bwe kwakolebwa, Sawulo yali mukyamu. Sawulo yalina obujja eri Dawudi. Leero omanye ekiriwo nga sinaba kubanga ndikuta otereera ddala bulungi newankubadde akadde katulidde owojjakulira, kyenjagala obeere ng'otegeera kye kino muganda wange, nti endagaano yaffe empya etuwa obuyinza. Tetusobola kulaba bantu banyaga ssente ku banaku, bantu banyaga ssente ku abataasoma, bantu abanyaga ssente ku nfunzi n'abakyala bannamwandu. Tetusobola kulaba bantu boogeza Katonda nga bagamba nti abadde okubikkulira okujja, bano abasumba abakazi, bano abayita abatume, bano abayita bannabbi. Leero baneeno abakulembeza obungi bw'abantu ne ssente okusinga okusomesa ebintu ebya namadala, baneeno abagenda mu maaso n'okubanga batundatunda obuntuntu nga bagamba nti Katonda yabagambye okubanga babikola, abasomesa ebyobulimba ebiyitira ku ebyo ebituwandikiddwa mu Bayibuli ne tusirika. Bwe tugoloka ne tugamba nti ssebo ekyo kyokola kikyamu, Bayibuli tekikkiriza, nga batandika okugamba uyagala koma kwoyo eyafukibwako amafuta. In fact, omuweereza omu omusajja eyafa emyaka mingi nnyo edda ennyo mu Nigeria, bamuyita Bishop Ndohasa, yatuuka n'agamba nti bw'okwata ku muweereza kubanga yafukibwako amafuta, bw'oba osembedde eri omuweereza okakasa ne osembedde ng'oyagala kwogera kigambo kirungi.
kitegeeza nti omuntu oyo ne bw'aba akola ensobi toyogera ku nsobi, yogera kirungi. Nga Hasa yali ayogera ebintu ng'abyogera ku Benihin ng'agamba nti abo boona bayinza okuba nga boogera ku Benihin oba omuweereza omulala yenna babakoze ensobi. Byebintu bye Benihin byakozesa kakati, bakayanja bye bakozesa, Doug Mills byakozesa, n'abalala bonna abali mu mbeera eyo y'okweyitiriza ku ebyo ebituwandikiddwa mu Bayibuli. Bagezaako okulaga nti bo ensobi zaabwe si kikulu, bye basomesa ebikyamu si kikulu, wabula sitatasi yaabwe, ekifo kyabwe mu kkanisa bo be baani. Obungi bw'abantu bwe balina kyekikulu, ssente ze balina ennyingi kyekikulu, abangi ababagobera kyekikulu, ebintu bye balina ebikwatibwako kyekikulu, naye doctrine si kikulu. Awo nno wenjagala okulagira nti bwe baba balowooza nti tubeepankako nga tubeesimbamu nga tugenda mu maaso n'okubeera nga twerabidde ekifo kyaffe, kubanga babyogera nga gamba nti ebyo nabyo boyogera ku musajja wa Katonda ne bw'aba ali mu kibi, bw'ato Benihin bw'asomesa, ne bw'aba ali mu kibi togezaako n'oyogerako oyo musajja. Osobola ofuna obuzibu bw'amaanyi, mulimu okulwala, mulimu okufa. Kati nabo bafuuse nga mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo, ntino asembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo nga tyenenyeza bibi bye, takyusiza makubo ge, asobola okulwala olw'okufa. Kati nabo bwe bate bafuuse mmeeza ya Mukama waffe Yesu. Nti bw'oyogera ku ekyo ekikyamu kyakola, ovaawo na bulwadde, ovaawo na kufa, mbeera ya kutiisatiisa. They don't want to deal with the issue. Tebaagala kubeera nga bakwata nga bafa ku ekyo omuntu kyayinza okuba nga akola ki, akonyeeko. Naye katutunuulye endagaano yaffe empya kikyesomesa. Bw'oba tunuulidde nga tuviidde ddala mu njiri, enjiri nambulukufu ekimala essuula ey'omusanvu olunyiriri olusookera ddala bw'eti bw'eraga, judge not that you be not judged. Ekyo kye kimu ku byawandiikibwa byabwe kye basinga okwagala nnyo. Ti Bayibuli bw'eti bw'egamba ne mu ndagaano yaffe nti tonenyanga naawe oleme okunenyezebwa. Olwokubiri, for with what measurement you judge you shall be judged. Nti ekigera ky'okwesanga ng'onenya omulala kye kinaakozesebwa okubeera nga naawe olamulwa. Kyekyo Bayibuli kyeraga, Mukama waffe Yesu Kristo kyalaga n'amaaso n'okola ki, n'okusomesa. Neraba olwokutaano, and why beholdeth you a mote that is in your brother's eye, but considereth not the beam that is in your own eye. Nti otandika otya okubeera ng'onenya muganda wo ayina akatonyeze k'ekintu mu liiso ng'ate gwe olina muti mulamba mu liiso. Mufunze Mukama waffe tagaana muntu yenna kunenya, wabula agamba nga tonnanenya mulala. Bw'oba toyagala kunenya kwa kinnanfuusi, sooka weetereeze, then olyoke oyogere ne ku muntu omuki omulala. Singa ogamba omulala ntino ali mu nsobi naye nga nawe oli mu nsobi y'emu, obeera okweseza ekigera ekikyamu. Bayibuli kyetakola ki, kyetakkiriza. Wabula etugamba nti nga tonnaba kikola ekyo ekyokunenya omulala, sooka ojje ogwo ogunene oguli munda mu ggwe. Naye bw'omala okwezwa nno tolina guntu gukuli mu maaso, genda mu maaso n'okuba nga oyogera ku ekyo ekiba kigwanidde okubeera nga kikola kitya, nga kyogerwako ssebo ne nnyabo akola ki, awuliriza. So singa tuba tunulidde olwokuna lugamba, oh how will you say to your brother, let me pull out the mote out of your eye, and behold a beam is in your own eye. Nti onaayamba otya munnoowo okubeera nga omuyamba okumuggyako ekyo ekiri mu maaso ge, ng'ate naye kennyini olina omuti mulamba ogukuli mu maaso. Mu bufunze kiba kitegeeza nti tolina bw'ojja kintu mu liiso lya munno ate nga gwe kyolina kiwanvu nnyo, kubanga buli onaabanga asembera okuba nga omuyamba omugya mu kiri ekimuli mu maaso, ogenda mutomeza gwe ate ekikulina mu maaso go. Olwokutaano, you hypocrite, first cast out the beam out of your own eye. Gwe munnanfuusi, sooka ojje ekyo ekiri mu liiso lyo, and then you shall clearly cast out the mote out of your brother's eye. Sooka ojje ekiri mu maaso go, then olyoke oyambeko munno omugyemu ekyo ekiri mu maaso ge. Mukama waffe tagaanye, agambye ye kyatayagala be bantu abakikola mu mbeera eya kinnanfuusi. Ekisookera ddala ky'oli okuvumirira oli nawe ate kyokolera ddala, kubanga tulina engeri eyo kaakati mu kanisa. Oli yeefuula nti musumba mulungi, tiye tabba bantu, tabajja kulimu bya 10, simanyi ebibereberye, simanyi ensigo ye eya nabbi, simanyi ensigo ye ey'omutume n'ebisigadde, naye ng'ate naye kennyini ayina ebibi ebirala byakola ki, byabbiramu, n'asooka avumaganya munneewe, naye ng'ate ne muki, mubbi lukulwe. Bayibuli ffe tulaga bulungi mu Yokaana essuula ey'omusanvu olunyiriri olwa 24 bwe lutyo lusomesa, lutulaga
Judge not according to the appearance. Temulamula nga mugoberera enfaanana ey'omuntu, but judge righteous judgment. Naye mukole okulamula okwaki okw'obutuukirivu. Bayibuli tegaanye kulamula, etukkiriza okulamula, etukkiriza okwogera ku kintu. Naye bwe tuba tuli bakukyogerako tolina kubeera nakamulu ku muntu, kubanga omuntu tomwagala, kubanga omuntu akulabikira bubi, kubanga omuntu akusinga kino oba kiri. Ebyo bwe bibeera nga bye bigendererwa ebiri mu mutima gwo, ate awo okwokulamula Katonda takukkiriza, kubeera kwabu nanfuusi. Ebitundu ebirala era Bayibuli byenywereza ddala bikola batume essula 17 olunyiriro 10 nti Pawulo omu ku batume Katonda waffe bwe yakozesa okuteeka omusingi gw'ekkanisa bw'agenda mu ekya Bereya, Ababereniya bagenda mu maaso n'okukema byali asomesa. Pawulo teyabanyiigira n'abagamba mumanyimu kye mukoze, mukomye okwoyo eyafukibwako amafuta. Yasiima na busiimi ekiragira ddala ekkanisa n'okunyweza ekkanisa ti ffenna tulina okubeera nga Ababereniya, nti tetulina kubeera ng'omuntu kyagamba tugenda bugenzi nakyo, tulina okukema ebyo eba bitugambiddwa omuntu yenna. Teri muntu yenna ali waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Omuntu yenna ali waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa abanga agamba ali waggulu wa Yesu Kristo, ate nga Yesu Kristo yenna nnyini ki kanisa. Gw'atafiirirangako kanisa olina kugondera ebyo ekkanisa byekola ki byesomesa. Bayibuli yetugamba mu Bakolinso ekisooka essula ey'okutaano, njagala neeyambise olw'omwenda paka ku lusemberayo ddala. Egamba nti I wrote to you in an epistle not to company with the fornicators. Nabawandiikira okubeera nga temuyina nkolagana n'abo abenzi. Tunole 10. Yet not altogether with fornicators of this world. Soogera kwaba abenzi ab'ensi eno abatanalokoka, abo abeegombi, abo ababbi, abo abasinza bifaananyi. Olwo kiba kijja tegeeza nti muba mugwanidde okuva mu nsi. 11. But now I have written to you, ne kaakati mbawandiikidde, not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator. Mbawandiikidde nga mbagamba nti eri oyo eyeeyita owooluganda ng'ate mwenzi, ali mu bukaba, nga mwegombi, musinza wa bifaananyi, muvumi, mutamiivu, mubbi, abo temugwanidde na kulya nabo. 12. For what have I to do to judge them also that are without? Omulimo gwange nina nsonga ki okulamula abo abali wabweru w'ekkanisa? Do not you judge them within? Si mulimo gwammwe okulamula abo abali munda? So gwe yenna awuliriza kino nga obadde wanyigibwa, watendekebwa bulungi nnyo okubeera nga olwanirira abo abeeyita oba bagamba nti tokomangako oyo eyafukibwako amafuta kubanga tebakusomesa bulungi. Sooka oteeke ebyokulwanyisa byo wansi otegeere Bayibuli. Bayibuli etulaga gwaffe okulamula ab'omu nnyumba, gwa Katonda okulamula abo abali wabweru waki w'ekkanisa. Singa ebintu biba tebigenda bulungi mu kkanisa, waliwo abasomesa ebiyitirako ebyo ku nsomesa ya Bayibuli ne tusirika obusirisi, ziba zitusanze kubanga omusango gutandikira mu nnyumba, mu kkanisa muli mwennyini. Bikulu nnyo ebyo byakola ki? Byakutegeera. Kyova olaba nti Bayibuli etusomesa nti gwaffe okulamula abantu abo ne tubagambako nti ssebo n'ennyabo ekyo kyokola kikyamu, naye bwe ekyokulwanyisa kyabwe kubanga tebasomesezza bantu bulungi, kubanga beeyitiriza ku ekyokulwanyisa kyabwe kye kyogamba nti bo waliwo ekiri ku bulamu bwabwe ekyamaanyi nnyo okusinga omuntu omulala alina kyafuna. Ssebo n'ennyabo awuliriza abantu abakozesa ekigambo ekyogamba nti tokoma kwoyo eyafukibwako amafuta beeyambisa enjogera eyo okubeera nga tebanenyezebwa, okubeera nga tebagambibwako olw'ebikolwa byabwe ebyo bikyamu byebakola ki byebakola. Tebaagala kubeera nga bawa ekyokuddamu eri ekkanisa olw'ebintu ebikyamu byebakola. Kyenjagala okubagamba mmwe mwenna abali mu ebyo ebya tokoma kwoyo eyafukibwako amafuta, teri n'omu ku ffe mwetegefu okubeera nga ayogera ku muntu yenna singa omuntu oyo abeera akola ekyo Bayibuli kyeragira nti kigwanidde okubeera nga kikola ki kikolebwa. Naye bw'ovaayo mu lwatu ng'olina enkumulitu y'abantu abakugoberera nga tukulaba obasomesa ebisukkuluma ku ebyo ebyawandiikibwa ne tusirika obusirisi, tuba tugenda fuuka basiru, tuba tetulina kigasa kyonna kya kkanisa. Bayibuli etugamba tuganye ekitangaala kyaffe okwaka. Katuganya tutya ekitangaala kyaffe okwaka nga naffe tubika
ebyo byamazambi. Ekisookera ddala bayibuli bweti byesomesa bw'otunula Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga. Nze nja bba bayibuli bo boogera ebyo bye bakola ki oba bo basinga kuba nga bakozesa bigambo nze byo si bye byange. Bayibuli eyogera mu ssuula ey'omukaaga Timoseewo ekisooka mukaaga olwokusatu. If any man teach otherwise and consent not to the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, to the doctrine which is according to godliness, he is proud. Bayibuli eraga nti omuntu yenna singa asomesa ekintu kyonna nga tekikkiriziganya n'ebigambo ebyo ebirungi ebitukuvu ebya Mukama waffe Yesu Kristo, ebyenjigiriza ebyogera ku bwa Katonda, omuntu oyo wa malala era talina kyamanyi, era ali awo ayogera kino ne kiri, aleeta ebibuuzo wano ne wali n'okubanga yenayina ameera emitaafu olwa kino ne kino, kubanga omuntu oyo Bayibuli egambye nti omuntu oyo endowooza ye nkalu, temuli kirimu, talina mazima gonna gamanyi, kubanga alowooza nti obwa Katonda kufuna. Supposing that gain is godliness, withdraw from such yourself. Bayibuli tekugamba kwegatta ku Benny Hinn, tekugamba kwegatta ku Doug Mills, ku Chris Yakilomi, tekugamba kwegatta ku Jesse Duplantis, ku Kenneth Copeland, tekugamba kwegatta ku Lloyd Thompson, tekugamba kwegatta ku Babushiri, ku ba Alpha Lukao ne bano bonna abali mu bitundu ebyenjawulo abali mu mbeera eyo ey'okusomesa ebintu ebikyamu nga beepanka nga bagamba nti baafukibwako amafuta. Mukama waffe mwene ffenna gwe tugoberera ebigambo bye leero ndowooza olabira ddala lwaki ngenze maaso n'ogamba nti tuli mu kanisa when the Bibles were confiscated. Bayibuli nga zaabagibwako dda, zo zaabagibwako dda naga temulina buyinza bukwata Bayibuli. Wulira ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo, Matayo 23 olwa 24 bweti bwegamba, you blind guides. Abantu no bagamba ba blind guides be bantu no seba abaaliwo mu biro byabwe, basaba kabona, abanyonyezi b'amateeka, abafalisaayo n'abasaddukaayo, abagamba mmwe abakulembeze abazibe, which strain at gannat and swallow a camel. Woe unto you scribes, nga zibasanze mu abanyonyezi b'amateeka, nga zibasanze mu abafalisaayo, hypocrites bannanfuusi, for you make clean the outside of the cup, ekikopo mukirongoosa wabweru n'essuwaani, but within they are full of extortion and excess. Nti naye munda mulabika bulungi ng'ekikopo n'essiyaani enaaziddwa oba eyozeddwa, naye munda mujjudde obubbi, naye munda mujjudde ebyokweyagaliza bingi. You blind Pharisees, cleanse first that which is within, musooke mulongoose eky'omunda. Ye mwene ebigambo bye byebyo si bikaawu eri ayagala okukyusa, bikaawu eri oyo atayagala kyusa. Alina obuzibu n'ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo, y'oyo atayagala kyusa. Atalina buzibu n'ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo, y'oyo ayagala okukyusa, akkiriza nti Mukama waffe yekka yagwanidde otubuulira engeri entuufu ey'okukolamu ebintu. Yabagamba ebigambo bingi nnyo ssebo n'ennyabo awuliriza, n'abagamba nti mmwe muli bannanfuusi, mulabika bulungi kungulu ne mulyanga entaana ezizimbiddwa bulungi ne ziyootebwa nga ziriko butails, naye nga munda yemmwe amagumba ag'abafu mujjudde butali butukuvu. Olwa 28, even so you are outwardly appear, wabwe mulabikira ddala nga muli balungi naye munda mujjudde obunnanfuusi, obukuusa, obubi. Nga zibasanze mmwe abanyonyezi b'amateeka, abafalisaayo, bannanfuusi, kubanga muzimba entaana ez'abannabbi ne muzirongoosa ez'abatukuvu obulungi, naye ng'ate mmwe bennyini mwe abatwala omusaayi gw'abo abantu. Yabagamba ebintu bingi nnyo. Eyaffe ate eyo ekubira ddala nayo ku mutwe nga Mukama waffe Yesu Kristo olw'omwoyo we aluŋŋama ekkanisa. Abalumi 16:17 bweti bwetugamba eri abo bagamba nti baafukibwako amafuta naye nga bali mu bya kisiru. Bw'ati bw'agamba, now I beseech you brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine, that you have learned and avoid them. Nti mbeegayirira abooluganda mugenderere abo abaleeta enjawukana n'okutabulwatabulwa nga kujja olw'enjigiriza eyawukana kweyo gye mwayiga, mubeewale. Bwe mma ntandise okwogera ku mannya ag'abantu be tugwanidde okubeera nga twewala, tubaddukeko bangi nnyo
kubanga ebyenjiri babivaako dda beekolera byabwe bibanyumira basomesa ebintu ebitalina akakwate konna ku nsomesa yaki eya bayibuli. Yatugamba ye mwene mu Matayo 7:15-20 n'atugamba tubeere beegendereza nti waliwo abantu abamu abagenda okujja eriffe nga bambadde eddiba ly'endiga naye nga gy'emisege egiwedde, n'agamba mulamule mufeeyo kubanga bali mu masekati gammwe. So bingi byensobola okuba nga njogera ku nsonga eno naye obudde tebusobola kuba nga buŋŋanya, wabula kyensobola okuba nga nkugamba bayibuli bw'egamba nti tokoma ku oyo eyafukibwako amafuta, tetugaana kunenya, tetugaana kwogera eri omuweereza yenna kasita abeera nga byakola tebikkiriziganya n'ebyo ebituweereddwa mu bayibuli. Buli mukristaayo yenna yafukibwako amafuta, buli mukristaayo yenna alina omwoyo wa Katonda, naye abo abaweereza mu ffe mu masekati gaffe kasita bayitirira ku ebyo ebituweereddwa, bayibuli tetugamba kubafumita, tetugamba kulwana nabo, etugamba kubeera nga twogera nabo nga tubagamba ssebo ekyo kyokola kikyamu, bayibuli yasomesa kino ate gwe okola kino. So tewali bubi buli mu kubeera ng'omuntu omulaga ensobi ye, kuba ffe ffenna tuli bantu abakola ensobi, naye omuntu bw'omulaga ensobi ye ate n'atandika kukujuliza no tokomako yafukibwako amafuta, tojjavaawo n'obulwadde ngenda mpola, ojjavaawo n'okufa ngenda mpola, tomanyi kitudde ku bulamu bwange, tomanyi bagoberezi bange, tomanyi kino ekintu kizimbidde ebbanga ki. Tetwagala kumanya kitudde ku bulamu bwo, tetwagala kumanya ekintu kyokizimbidde ebbanga ki, tetwagala kumanya sente meka z'olina, tetwagala kumanya bameka abakugobera. Kyetwagala okumanya nti kyosomesa kikkiriziganya n'ebyo bituweereddwa, kubanga okuluŋŋamizibwa okusemba kwe tufunye oba kwe tulabye kweko kwe tulina mu byawandiikibwa, ate ffenna omwoyo wa Katonda atuweereddwa okubeera nga atuyamba okutegeera ebyawandiikibwa. Tolina kipya kyofuna kuva eri Katonda. Lwaki weefuula nti oli w'amaanyi nnyo? Oli muweereza, omuweereza kitegeeza kuweereza abantu, oli mu kifo kya wansi nnyo. Kati ffe abagamba nti tuli baweereza ate tutandika okubeera nga tulina nga baboosi, ng'ate tulina nga bapulezidenti b'amawanga, ate ebintu ebyenjawulo ng'ebyo si birungi. Kati omuntu bw'ati agamba nti tokomako yafukibwako amafuta, anaakola atya church discipline mu kanisa ye? Anaagamba atya oli muno otambulira mu bwenzi? Anaagamba atya kwoli nti no ezo empisa z'olimu si nnungi? Kubanga ye yennyini takwatwako. Kati gw'atakwatwako onaatuza otya abantu wansi n'obabuulirira? Ye lwaki banaaba bakuwuliriza ng'ate naawe okola ebintu byemu bye bakola? So alina amatu ayige, kubanga bayibuli nambulukufu ekimala nti bwe babeera tebawulidde bye tubagamba. Yakobo essuula ey'okusatu yo eyogerera ddala ki ekinaatuuka ku muntu yenna atawuliriza ebimu ku ebyo bye tukola ki bye tubagamba. Yo eyogera ng'egamba nti my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive greater condemnation. Oluganda lugamba si bangi kummwe timugwanidde okubeera nga muli basomesa, kubanga abasomesa tugenda kulamulwa nnyo okusinga omuntu yenna. Abo betubuulira ebikyamu bakulamulwa okubeera nga nabo babyagala, naye abo ate ababisomeseza ddala, abasomesa ebiitiraku ebyo bituweereddwa bakulamulwa nnyo, kubanga bayibuli nambulukufu bulungi okuva ddala mu ndagaano enkadde paka ku ndagaano empya. Biki omuweereza byagwanidde okuba nga agoberera, biki omukkiriza byagwanidde okubeera nga naye akola ki? Agoberera era ateeka mu nkola. So sisobola kuba nga nsukka wano, naye bayibuli etukkiriza bulungi okwogera ku ebitali birungi, ate buli mukristaayo yenna yafuna omwoyo wa Katonda. Ate ekirala ekikulu ekyotegeera, Mukama waffe mwene yatugamba ate okwogera kwa Katonda okusembayo si kulala wabula ye Kristo. Byonna bye twagala okumanya biri mu ki? Mu bayibuli. Gwe yenna agamba nti oli muweereza, ndi muweereza nga gwe, naye tetulina kuba nga tusukkuluma ku ekyo ekituweereddwa. Abantu otandika otufukaamirira, tugenda mu maaso n'obbawabya, ate omuntu bw'avaayo n'atugamba ku bye tukola, ate ne tumera akasajja mu mutima, ne tuggwako emirembe, ne tutandika okubeera nga tulaga nga bwe tuli ab'obuyinza. Osobola okulaga obuyinza wano ku nsi, naye nawe mu maaso nakumu ojja kuyimirira mu maaso ga Katonda, ojja kubeera nga nawe obuyinza bwe. So kisinga obukulu twenenye ebyo, tudde ku kkubo eggolokofu. Teri n'omu agenda kubanga akwogerako, kuba teri muntu alina budde bwo. Teri agenda kwogerako gwe singa okwasaganya ebintu
ebintu nga bw'olina bikwasaganya. Kola bitono nga biri ku musingi okusinga okukola ebingi ebigenda okuviirako emitawaana nga tubikola bulungi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omutukuvu bibeere eri mmwe mwenna abatukuvu. Amiina.